Twala omukisa guno okwebaza Katonda. I take this opportunity to thank Nate God ampadde omwaganya n'omukisa okuba ndi mu kifo kino. who has given me the opportunity to be in this place. Nasemba okubeera mu kifo kino ndooza emyaka giseewo nga 3. Around 3 years passed since I last stood here. I remember nava mu ggwanga lino nga wabulayo wiiki emu. I remember I left this country when 1 week was remaining. Olwa COVID ne lubaluka. Then COVID was out. Ensi neggalwa kale okuva ekiseera ekyo mbadde sifunanga mukisa kukomawo. The world was locked and ever since I naye nebaza Katonda ankomezaawo nga nkyali mulamu. Thank God who has brought me back when I'm still alive. Ate naawe ne nkusanga ng'oli mulamu. And I found you alive as well. Nebaza Katonda olw'obuweereza buno obwa UCC. I thank God for this ministry of UCC. Senior pastor awamu n'abasumba bonna abaweereza mu kifo kino. The senior pastor together the minister. Mukama abampeera omukisa ddala nnyini ogw'amaanyi. May God richly bless you. Hallelujah. Amen. Amanya Bampita Emmanuel Matovu. Those are his names, Emmanuel Matovu. Nampangalira mu ggwanga lye bayita Take. I stay in the nation Eyo of nga gye Turkey. tulina obuweereza oba New Life Prayer Church. That is where we have a ministry called So New Life nebaza Prayer Katonda Church. tuwadde ekisa okuba nga tuyimiridde We thank God for the opportunity for us nga to tetunnaba kugwa. whereby we have not yet fallen. Praise the Lord. Okama yeebazibwe. Hallelujah. Amen. Ekitwala nno kisa kya Katonda okuba ng'oyimiridde. It takes the grace of God for you to Era si lwakubanga oli mutuukirivu nnyo. not because you're too righteous, Si lwakubanga Yesu wamutegeera nnyo. not because you understood Jesus so Kubanga much, alina gwe yatambula naye emyaka 3. because there is someone who moved Okumanya yali with amwesiganga ne ssente yazitereka. He trusted him even he could keep the Naye money, agenda okugwangamu yagwa dda wajjo. but he fell at the end. Agenda okugenda nga yagwa dda By the wajjo. time he went, he had fallen. Praise the Lord. Okama yeebazibwe. So kitwala kisa kya Katonda kubanga gwe okyayimiridde. It takes the grace of God for you to Era still buli be lw'osukuka weebazenga Mukama. And whenever you wake up, you Gambe thank the Mukama Lord. nkwebaza kubanga okyankuumye nga ndi mulokole. And say that, Lord, thank you for keeping me Eriyo safe. bwe walokoka nabo nga kati tomanyi na gye bali. There are some people you got saved with, but you Nga don't know where omwenge they are. gwabakuba empeta. They got so drunk. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Njagala nno okwebaza Katonda. I want to thank God as well. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kama yeebazibwe. Ngenda kubanga tugenda mu kigambo kya Katonda. We are going to be heading unto the word of God. Tusharinge ekyo Katonda kyatadde ku mutima gwange. And we share what the Lord has placed upon my heart. Tugenda kugamba nga tugenda mu kitabo ky'okubikkulirwa. We are going to be going into the book of Revelation. Essula egenda kuba ya 12. Chapter 12. Essula egenda kuba nga ya 12. Chapter 12. Olunyiri lugenda kuba nga tutandikira ku lunyiri lwa 7. We are going to begin with verse 7. Kansooke nsome wano eyange egamba bweti. Let him first read. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven saying, Now have come salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ. For the accusers of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. They overcame him with the blood and of the Lamb. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Verses number 12. Therefore rejoice, you heavens, and you dwell in them. But woe to the earth and to the sea. Woe unto the earth and to the sea. Because the devil has gone down to you. He is filled with fury. Because he knows that his time is short. Praise the Lord. Okubikkulwa essula ya 12 olunyiri lwa 7 etandikidde. Weewaawo. Ne waba olutalo mu ggulu. Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa. Omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Olw'ekkumi. Ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti, kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we.
kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga katonda waffe emisana n'ekiro nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe ne bataagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Olw'ekkumi kale musanyuke eggulu n'abatuulamu zisanze ensi n'ennyanja kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Olunyiriri lwe nsinza okwagala waawo The verse which I love most lwe lunyiriri luno olusembye wansi olugambye nti zibasanze mmwe abatuula ku nsi is the last verse which says that woe unto you people who kubanga dwell on the earth. omulyolyomi asuuliddwa gye bali gye muli Because the devil has been cast unto you. kyokka ng'ate yo mu ggulu waliyo essanyu Yet in heaven there is joy. kubanga abadde abamalako emirembe amaze okuvaayo Because the one who was making them peaceless naye was cast olunyiriri out. olusaamu amaanyi lubadde waggulu awo But the encouraging verse is up there. lugambye nti baamuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga It is saying that they overcame him with the blood of the Lamb n'obujulizi obw'omukamwa and kaabwe even the testimony of bwera their bo word. ne bataagala bulamu okutuusa okufa. And they didn't love their lives till death. Praise the Lord. Kama yebazibwe. Olwaleero wadde nsomye ekyawandiikibwa kino Today, though I've read the scripture, naye ngenda kubawa bujulizi but okusingira ddala. I'm going to testify unto you mostly. Obujulizi buno bangenda obbawa buli best mu kyawandiikibwa kye nva okusoma. The testimony I'm going to give you is based on the scripture we've read. Era mu bigambo bye ngenda okwogera And the words which I'm going to nze utter out. mmanyi omu ku mmwe wano ateeka okuba ng'alina ky'ateeka okuggyamu. I know someone of you here is going to pick out Era something. bw'otaafunemu nga toliyiga And if you don't benefit, you'll never era learn. ebintu bino nga tolibitegeera And you'll never understand these things. era bw'otabitegeera manya bikususa okumanya. And if you don't understand, they are above your knowledge. Saba Katonda akuweeyo ekisa ekirala osobole okubitegeera. I pray that may God grant you another grace to understand them. Omusumba ayimiridde ku kituuti alina ekigambo statement gy'akoze n'empulira nga nnene nnyo. The pastor who has been here on the pulpit has made a big statement. Sijjukira bulungi ekigambo kyogedde naye agambye nti ekiro kya leero He has said like this, that musumba this ogambye night, otya? Mukama akyawudde ku biro the ebirala. Lord has separated it from other nights. That statement is very powerful. Ekigambo ekyo ky'amaanyi nnyo. Okusinziira ku by'ogenda okuwulira According to what you're going ogenda to hear, kukakasa nti ekiro kya leero Katonda akyawudde ku biro ebirala. you're going to ascertain it that today's night is different from the others. Kale era bakyawakana They are still arguing. bakiwakanyizza. They are still We arguing. tunaaviira wano ng'otegedde By the time we leave here, nti you'll ekiro have kya leero understood kya njawulo ku that biro this byonna night bye wali is olabye. different from all other nights. you've Ebigambo ever- bye ŋŋenda okukugamba tobiwulirangako. The words I'm going to tell you, you've never heard them. tofunanga mukisa gubiwulira olwaleero ogenda okusooka okubiwulira. You've never gotten a chance to hear them. Today is the day you get Ebyama them. bye ŋŋenda okukwekulira tobiwulirangako The olwaleero mysteries- ŋŋenda obikwekula. The mysteries are going to tell you've never heard of them. Era ogenda kutandika okulaba ebintu mu anga endala. And you're going to start glancing things in a different angle. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Neebaza Katonda ampadde omukisa nyimirire mu maaso go I thank God who has given me the opportunity to osobole stand before you, okuwulira ebigambo bino. so that you can hear these words. Tomanya oyinza okuba ng'obadde onootera okugwa ng'ogamba nti ekiro kya leero lwensembayo okubeera mu bulokole bwammwe. Perhaps this was your last night and you are saying this is the night I'm wabwejja nako going to n'ogamba last nti in salvation. waffe Or you say that it is nogamba there. kambigendeyokko ekiro kya leero siribiddamu. Let me go there this night and I'll never go back. But we thank God that you came. Naye twebaza Katonda kubanga ozze. It might be your turning point. Kisobola okuba ekiro ekigenda It might okukyusa be your obulamu bwo. U-turn of your life, the U-turn of your Wogenda life. okukyusiza obulamu bwo. The perception of God is going to come. Then a new perception is coming into your life. Endaba endala eya Katonda egenda kujja mu bulamu bwo. Even the perception of the devil. N'endaba yo eri sitaani egenda kujja gy'oli. Egenda kukyuka. Egenda kukyuka. Praise the Lord. Amen. Ngenda kubawa obujulizi. I'm going to testify to you. Kantandike bwe nti. Let me begin like this. Emyezi giyiseewo nga esatu. Like 3 months have bypassed. Tetuli mu mwezi gwa kusatu. And in March, Yali December omwaka oguwedde nga guggwako. it was December of last year as it was ending. According to my plan, Okusinziira ku nteekateeka I yange, was not supposed to be here during this season. nali siteekeddwa kubeera mu kifo kino mu kiseera kino. Nze plan yange nali ntegese nga sama bw'etandika. I was planning that when summer begins, Because mu nsi gye tuli sama etandika mwezi gwa mukaaga. because in the country where we are, summer begins in Right June. now we are trying to come out from winter to spring. Nga tuli mu kufuluma winter ate nga tuyingira spring. Kakati spring bweggwako etwala emyezi esatu oba ena.
spring takes around 3 to 4 kati months. bweggwako tuba tutandika okuyingira sama At the end of it, then we nga begin summer. nteeseteese nti sama bw'eneetandikawo nja kutambula nzijeko e Uganda. Then I say that when summer begins, I'll move to naye Uganda. omwaka guno gwali gunaatera okuggwako nga gubulako ndowooza wiiki bbiri. But as the other year was about to end, like around because I remember twakyaza omusumba Tom ng'ennaku z'omwezi 18 16 n'avaayo ng'ennaku z'omwezi ndowooza 23. remember, we hosted Pastor When Tom, Pastor who came around 16th and left around 21st. kaakati olw'okuba nga twali tuva mu kumukyaza Because we are hosting him, kuteeseteese kyonna kiri ne ngamba nti okutambula kankakwongezeeyo I say let me postpone my sobole movement okutambula omwaka awo nga wakati. so that I may move around mid-year. naye bwe nali ndi ne musumba Tom As I was with Pastor Tom, yaŋŋamba ekigambo n'aŋŋamba nti mu mwezi ogwokubiri tukulindiridde e Uganda. he told me a word that in February we are waiting for you in Uganda. ne mugamba nti yangenda kujja naye ng'amazima nali sijja. And I said to him that yes, I'm going to come, though I was not meaning it. nakidda mu busi ne mugamba nti nzijja I just replied, yes, ogwokubiri nina anyhow. okujja Okay, I will naye come. ng'amazima in February. matuufu nali sirina But kujja truly I was not planning to come. kubanga nze enteekateeka yange yali ya mwezi gwa musanvu. Because my plan was around oluusi ffe July. abantu tuteekateeka naye Ate- katonda y'atuukiriza. We people, we plan, but God fulfills. kirungi nnyo teekateeka buli kintu. It is very good. You plan everything. oli waddembe embaga yo giteekateeka guno omwaka nga tegunnaggwako. You're free to prepare your wedding before the end of this naye year. ate katonda ayinza okuba ng'agamba nti ogenda kufumbirwa nga wakayitawo emyaka 3 okuva kati. But God can say that your wedding is going to happen 3 years ekyo from now. tekisaanye kumalamu maanyi That one should not kubanga shrink your katonda faith. yafuula buli kintu okubeera ekirungi eri abo abamwagala. Because the Lord has made all things good unto those who love Him. naddala abo abaayitibwa ng'okuteesaake bwe kuli. More so those ones who were called according to ebyabwe His will. ate birala nnyo. For those ones, things kyova are olaba different. kyakabenja omulokole okwegeraageranya ku muntu atali mulokole. That is why it is very bad for a born again to compare ogenda yourself with okulaba an ng'omulokole unbeliever. atali mulokole azimbe kalina ekoma waggulu. An unborn again builds a flag abalengerera upward. waati ng'ali waggulu n'abalengera wansi He n'okwata just kusama looks n'ogamba at you maama from nga afar. zitusanze ffe abaalokoka. And then you say, woe unto us who got saved. okuyitibwako n'okwoli kwa njawulo. Your calling and His calling is ekyo olina different. okukitegeera. You ought to understand that. eyakuyita mulala n'eyayita oli mulala. The one who called you is different from the one who called akolera you. oli n'akolera ggwe banjawulo The totally. one who works for the other and the one who works for you, they are different. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe nazze mu ba seveniside nga tebanziramu bulungi. as you're not replying. Praise the Lord. omanyi musumba nina ekintu kye ntandise okutegeera. Pastor, there's something ebintu I've bino bye gotten to understand. batuyingizaamu nga tuli bato bitulookingamu. These concepts which they just put into kati bano adults, abantu engeri yeah, gye they baalokoka nga just bakulu clean balina them. engeri eddiini gye yabasigalamuko. These old people, there is a religion. kati waliwo wano belong abaali unto them. abakatuliki ŋŋanze. There are some people who are era Catholics okwewombeka like kuli kukyabalimuko okwenneema. the other kind of humbling themselves is still in kati ne vain. bw'obagamba nti muddemu amina tebaagala kugiddamu. Even though you tell them to respond, kuba they know they balowooza don't nti want. woolekaana nnyo it can offend God. They think that when you shout a lot, nti kisobola okunyiza kiyinza Katonda. okunyiiza katonda. Not at all. ffe tuli baana bakubwatuka. For us, we are sons of thunder. n'olwekyo bwe nkugamba bambi nti ddamu amina ziddamukko n'amaanyi nange nziremu amaanyi. Say that you reply amen, you answer so that I kati may get ddamu something. amiina. So say amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. munnange mu mwezi ogwa December ng'omwaka gunaatera okuggwako nafuna okukyalirwa. In December, as the year was ending, I got kyukira a ogambe visitation. neighbor nti pastor yakyalirwa. Turn to your neighbor and say that the pastor got a visitation. kino njagala okitegeera bulungi sinze nakyala nze gwe baakyalira. I want you to understand, I'm not the one who visited, but they visited ekyo me. kirimu enjawulo nnene gwe okukyala There is a great difference for you to visit n'okukyalira. and for you to be bwe visited. twali tukula baatukubira okukyalakyala mu kyalo. As we were growing up, they beat us for us to visit naye various families. tebaatukubira batukyalira. But they didn't beat us for the people who visit us. okitegedde ekyo kye njogedde. Have you understood what I'm kyogedde saying? bwe ntyo njagala okitegeere bulungi. I've spoken it that way. I want you to understand it well. omwaka bwe gwali gunaatera okuggwako ndowooza gwali gubulako wiiki 2 oba wiiki 1 n'ekitundu. Around 2 or 1.5 weeks for the I year got to a end, visitation. nafuna okukyalirwa. kuno okukyalira tesikwa bulijjo. This visitation was not usual. era naawe bwe nnaakukubulira ojja kwewuunya. Even when I tell it to you, you're going to get nga amazed. kuno nafuna okukyalirwa. This time I got a visitation. ng'eyankyalira teyali mulala wabula yali Lucifer. The one who visited me was none other than Lucifer. tolaba nga si kya bulijjo. Don't you see that it is not usual? tolaba bw'otidde. Don't you see how you're feared? nange natya. Even me, I trembled. Praise the Lord. Kama yeebazibwe. kati ate oba ono baamuggyeewa oli bw'abuuza. Someone is asking, where did nze they siri get mupya it? wano. I'm not new here. wano najjawo dda. I've ever come here nnyo. very many times.
and weapons. naye gye tunaawunzikira But by the time we ojja finish, kuba ontegedde. you'll have understood me. nze sifaayo kale ne bw'otantegeera. I don't worry, even though you don't understand me omanyi now. abazungu bagamba never judge a book by its cover. The white saint, tosala Wano nkyali mu kwanjula. okyali kunyanjula. nkyali mu kwanjula. I'm still introducing. ab'emikwano nafuna okukyalirwa nga Lucifer yankyalira. Friends, I got a visitation when Lucifer came to me. bwe yankyalira When he came to nali me, neeyanjulira nga bwe mbasomedde olunyiriri luno. he introduced himself unto me as I've read for you this week. n'aŋŋamba nze musota ogw'edda. And he told me that I am Lucifer, eyaliwo edda the nga ancient neefuta nabakubaawo. dragon, as I existed before the world was here. bwe nawulira ebigambo ebyo When I heard those words, ne ntya ebya ddala. I trembled naye through. nga Lucifer tannaba kunkyalira. But before Lucifer visited me, nasooka kufuna experience z'ebintu nange bye sitegeera. I first got an experience of things which I could not comprehend. abamu kwempeereza nabo ku kyaki baatandika obutantegeera. Some of the people I minister with at church began not to naye nga understand. nange kennyini gwe batategeera nange seetegeera. Even me, I could no longer understand myself. ng'ebintu byendaba si bya bulijjo. The things which I was seeing, saamanya nti katonda yali anteekateeka olw'omugenyi omukulu yali agenda I okujja. didn't know that God was preparing me for the great visitor who was coming. Praise the Lord. Kama yebaziwe. Lucifer bwe yajja yanneeyanjulira When Lucifer came, he introduced himself to me. ne ntya. And I trembled. kyenva nga abalokole ennaku zo tulina slogan. Born again today, we have a slogan. buli kasita aboogera ku kyotayagala ng'ogamba otya nti fire. Whenever somebody says what you don't siweewaawo want, you say yogera munyo fire. nange gamba nti fire. Say that fire. eyo kati slogan. Now that is a oba slogan. fire ayo I don't know kyoba tayo ky'omulokola amwogera. whether the fire is burning or not, born again says fire. Praise the Lord. Kama yebaziwe. kakati nno ndi mu kuseka ate nno bye njogera bya nnaku. Now I'm laughing, yet I'm speaking sorrowful words. Praise the Lord. Kama yebaziwe. kakati munnange Lucifer bwe yanneeyoleka When Lucifer appeared unto waliwo me, eyambuusiza nti kati olwo yali ayambadde atya. somebody asked, how was he dressed up like? kambabuulire katonda asobola okubikkula amaaso go Let me tell you, God can n'olaba open your ebintu eyes, abalabye batalaba and you see era things n'owulira which others abalabye cannot, batawulira. and you hear what others can't hear. oba waliwo abitegedde bye njogedde. Is somebody understand what I'm saying? waliwo akitegedde kye njogedde. Is somebody understand? katonda asobola okukuteekako ekisa n'obaako byolaba gwe weebuuze musa yalaba otya okutonda kw'ensi. You can inquire yourself, how did Moses see the creation of the world? yamuvuga n'amutwala mu lusuku n'alaba ebyaliyo nga nange kye nalaba. He drove him to the garden to see what happened. n'alaba as omusota they- bwe gwakema adamu ne eva. And now he saw the ne serpent bye gwayogera tempted Adam n'abiwulira. and heard what naye the nga serpent spoke. kyayogerako kyaliwo emyaka mingi nnyo emabega. But what he was seeing, there are things which had kati happened nange years ekyo katonda back. kye yankolera. That is what God did for me. ne ndaba Lucifer mu bitiibwa bye byonna. I saw Lucifer in all his glory. kakati bwe namulaba ne ntya. When I saw him, I trembled. kyenva nzijukira nti naye ekyokulwanyisa bakiyita fire. Then I remembered I have a weapon called fire. nali nkigezesezaako ku mizimu nga kikola. I had tested it on demons and it was bwe working. nasumulula fire When I released the kyava fire, nziramu n'aŋŋamba nti young boy shut up. he said, Sirika. n'aŋŋamba nze omuliro tegulina kye gunkolako kubanga nze ntuula mu mazzi. He said, fire cannot burn me up because I naye sit on it. n'ayogera point enkulu gye njagala onootinge. But it's n'aŋŋamba not a nze crucial siri point. wa muliro. And he ogwo said- omuliro gukola ku busimusimu naye nze ekinkolako bagiyita ndagaano. akuwandikawandiise. He said, fire cannot work on me, it works on other demons. But for me, only the kyava covenant ŋŋamba nze works ndi on wano me. ku lwa ndagaano. For me, I'm here because of the covenant. n'aŋŋamba naye kakkana nina ebigambo bye njagala okwogera naawe. He said, but come down, there are words I want to speak with you. n'aŋŋamba njagala kukola ddiiru naawe. He said, I want to make a deal with you. kunkumula bulungi okutuuka owulira ebigambo bye njagala okwogera. Just shake your ear well so that you can hear what I want to speak. n'aŋŋamba njagala kukola ddiiru naawe. I want to make a deal with you. olwo nalinga okutya nkuvuddemu kati nga ndirivinga reality. Then I had left fear, then I was in reality. omuntu asobola kukusongamu emmundu nnya ebyokutya n'obivaamu n'ogamba nti kati kasabe esaala esembayo ŋŋende. Someone can point a gun unto you and you say, let me leave fear, then let me n'aŋŋamba make the njagala last kukola step. ddiiru naawe. He said, I want to make a deal with you. ne mugamba ddiiru ki. And I asked, which deal? n'aŋŋamba njagala owete ku mutwe onvunnamire nkuwa obugagga bwonna obw'ensi. He told me, I want you to bow down your head and ekyawandiikibwa worship me, ekyali and yali I give you all this akiwuliddeko. wealth. Who has ever heard that scripture? bangi abasoma bayibuli wano mbadde manyi batono bangi.
Many people are reading Praise the the Bible Lord. here. Mukama yeebazibwe. ekyawandiikibwa ekyo mu bayibuli wekirabikirako baali bakigamba mukama ffe yesu ng'ali ku lusozi ng'ava mu kusiiba. That scripture was told to Jesus. waliwo eyaŋŋamba nti pasita olabika oli mwonoonyi nnyo kyova olaba lusifa yajja gy'oli. Someone said that, Pastor, you're a sinner. That is why Lucifer came to you. kambabuuzayo ekibuuzo yesu yava mu kusiiba ennaku 40 awo malayika gabulyeri n'ajja gy'ali n'amuleetera emigaati si weewaawo. Let me pose a question. Did Michael bring bread unto Jesus after kiki fasting? kye yasooka okulaba? What did he first see? yasooka kulaba ki malayika gabulyeri What did he first see? Angel oba Gabriel biikira mariya nnyaffe omutuukirivu? or Mary? yasooka kulaba ki? What did he first see? good oli musomi wa bayibuli. You're a Bible reader. kakati munange bwe yaŋŋamba nti nfukamira nvunamira nkuwa obugagga obw'ensi. Bow down and worship me, and I give you the wealth of the world. kyava nziramu naŋŋamba nti gwe obugagga bwonna obw'ensi nze mbufuga Then he told me that all the wealth of the earth and the era world buli mu governing it, ngalo zange. and it is in my hand. naŋŋamba tolaba ebizimbe bino byonna nali natambuddeko k'emisana I had moved in the nentunuulira day, ebizimbe ebyeweesa ebiwanvu and I had looked nga at birabika foreign bulungi buildings. nnyo ne ŋŋamba nti naye omuntu alibeerako n'ekizimbe bwe kiti They were mu looking mutima so gwange. beautiful. And in my heart I was nendaba like, would akamotoka akane anyone akalungi get ne it? ŋŋamba naye maama ekimotoka kino ndikibeerako ekyange. And I could naŋŋamba wonder, byonna can I bye get such a weegombye vehicle? ebyo by'olaba mbirina And he era said- abo bonna boolaba ababirina nze nabibawa. And he said, all the things you've admired, I have them. And those who have them, I naŋŋamba granted naawe them for them. bw'okkiriza And he said, if you togenda also kuddamu accept, kukola sente ojja kuzisanganga mu mayumba. you'll not work again, but you'll find money in your house. bino bye mbabuulira mazima agaddala. This is real truth which I'm telling you. bwe mbanga sitaani mubadde mumusomako obusomi mu bayibuli If you are nze mu reading bayibuli about yavaayo n'ajja mu buliwo gye ndi. He left the Bible and he came unto me in reality. bakyampuliriza oba ndekeraawo? Are they still hearing okay me? bwe mba musazeewo okumpuliriza ka ngende mu maaso. Okay, if you're still hearing, then let me kakati continue. bw'amala okuŋŋamba ebigambo ebyo After telling me those words, ne ŋŋamba nti naye mukama wamwona olowooza abaagala. and he said, you think that your master loves you? bwe mumusaba ng'alwawo okubawa. As you pray unto him, he tarries a lot to give you. nze togenda kutawaana gwe kola bukozi kye nkugambye nze nkuwe kubanga mukama wamwoyo alabika tabaagala. You're not going to be burdened. You just singa do what abaagala I singa tell you and olusabirawo I give you. abaweerawo. Because if he loved you, whenever Yayogera you pray, he mazima. could give unto you quickly. weewaawo si mazima ago. Isn't that the truth? bameka abalokole ng'okuva bwe walokoka buli kye wasaba yesu yakikuwa. How many born again that whichever thing you ask of olwamusaba ku Jesus, mande give unto ku you? lwokubiri n'abireeta. That you prayed on Mpandikira ku mukono maama Monday and you nkoye received the answer Tuesday. kusanyukireko. You raise up your hand amazima and I delight with yesu you. tutolobye naye. Surely we have struggled with Jesus. benjogera mazima oba nnimba. Is that the truth or I'm lying? awo sitaani yalimba oba yayogera mazima. Did Satan lie or he spoke the truth? kyava ŋŋamba nti mukama wammwe tabaagala. He told me that your master doesn't love you. naye yakola point statement gye saagala weerabire giwulire eno. But he made a statement which I kyava don't want ŋŋamba you to nti forget. naye wabula But he said, but mukama wammwe Your yagamba master. mukama wo your master, bw'omukolera n'omusanyusa when you work for him and you make him nga delight, ndagira nga nkuwa byonna bye nakwata. then he commands me to give you all what I beheld. baawakanyiza dda byenjogera tulaba bwe baganye okuba engalo. eyo nno poyinti nkulu mulokole, eyo poyinti nkulu. That is a very crucial point, born again. kasita mukama wo omusanyusa If you make your master delightful, nga ndagira buli kye nnina nga nkikuwa. then he commands me and I give you all what eyo I poyinti have. nenginootinga. Then I noted that point. I said, okay. naŋŋamba He said, ogaanye okunvunamira. have you refused to bow down to ne worship me? mugamba ŋŋaanye. And I said, I've refused. kyava ddamu naŋŋamba Then he kale replied, bwe okay, banga ekyo kigaanye if that is failed, mbadde nkusaba tuteese I was beseeching you, nkoleraayo ekkanisa okay, make for me a church nga yange. when it is mine. nkoleraayo ekkanisa nga yaani. Make for me a church. naŋŋamba nze ndaba mu ggwanga lyammwe eyo Uganda And ninayo amakanisa mangi And he said, in your nation of Uganda, I have various churches. gange They are mine. nga yinayo. I have them. naye njagala naawe onkolera ekkanisa But I want you as well to also nkuwe make for buli me. kye weetaaga. And I grant you whatsoever you kyava want. ŋŋamba nti ewammwe eyo waliyo nabbi n'amumbulira erinnya ojja mmutegeera. He said unto me that in your country there is a prophet. You know him. naŋŋamba nti singa okkiriza kino kye nkugambye If you accept what I'm telling you, oyo nabbi tolaba bwe namuwa obugagga don't you see how I've granted riches to that prophet? bw'ogenda kumusinga nnyo You're going to be beyond him. kubanga Because nabbi oyo yeegomba okundabako.
That prophet admires to see naye me, tandabangako. but he has never seen me. Naye ate ggwe But for you, gw'ondabye you have seen me. ekitegeeza gw'ogenda kubeera wakabi nnyo. It means you're going to be so great. Nkolere ekkanisa, Do for me, nkoleremu emirimu gyange. and I do my works from there. Praise the Lord. Kama yebazibwe. Naŋŋamba olina omukisa He said you're so blessed kubanga ondabye. because you've seen me. Naŋŋamba ku nsi kuno naakakyalira abantu aba. He said on this planet Earth I've visited 3 Naŋŋamba people. asooka He said the first one. nze nakyalira jjajjawo Adamu mu lusuku. I'm the one who visited your nga bwe grandfather. mbyogera bwe yabiŋŋamba. As I'm saying that is how he told me. Naŋŋamba nti owookubiri And he said the second person. nze nakyalira mukama wo ku lusozi. I visited your master on the Ne mountain. mulaga ekibuga nkimuwe n'obugagga bwakyo. And I showed him the nation Naŋŋamba and the city wakusatu. to give it to him. Ye And the gwe. third person is you. Naŋŋamba abalala bonna abaali bandabyeko All other people who have ever seen me, be bannoonya si nze nabanoonya. they sought out for me, but I'm Naŋŋamba not the olina one who omukisa. sought for them. Kkiriza nkuwa obugagga bw'ensi kubanga nze mbulina. Let me give you the riches of the world because I have them. Naŋŋamba okukakasa nti nze nga boobugagga. And he said that to ascertain to you that I have Naŋŋamba them. olaba abakulembeze mu Afirika And he said, do you see the leaders in Africa? balina badduka ne bafuga They reign. ne bawulira nga baagala baveeko. When they reach a level of living, baba naatera okuvaako as they want to leave the throne, nansinkula ku bugagga bwange nga basuulayo ebyobugagga ebirala nga balemerako. then I just tear up my riches Yali and they bamwawo. just say that remain on the throne. Munyambeko bambi abalokole munyambeko. Born again. Yali Did he mba- lie? Did he lie? Praise the Lord. Kama yebazibwe. bye mbagamba nno mujja bikkiriza nze mbabuulidde You will accept what I'm wadde telling you. temwagala kubikkiriza. Though you don't nze want. nabagambye ebyengenda obbagamba tobiwulirangako. I told you what I'm going to tell you, you've never heard. Praise the Lord. Kama yebazibwe. bw'amala okuŋŋamba ebigambo ebyo After telling me those words, ne mugamba I say, ŋŋaanye. I've refused. Praise the Lord. Kama yebazibwe. kyava ŋŋamba kale oba ekyo kigaanye Then he said, okay, if that one has failed, nkolerayo ddiiru endala. make for me another deal. Naŋŋamba nti kwaya yeeyo ndaba eyimba bubi. I see your choir doesn't sing well. Gimpe ngitrayininge Give it to me and I train it. ngiwe ettutumu mu nsi yonna. And I give it fame in the entire world. Okimanyi musoma mu bitabo byammwe nali muyimbi. You know, you read in your books that I was. Tewali ky'otamanyi. There is nothing you don't. Gimpe kwaya ngitrayininge Give me your choir and I train it. ngiwe ettutumu mu nsi yonna. And I give it fame in the entire world. N'akola ensobi. Then he made a mistake. N'aŋŋamba nti naye But bwe mmala oggiwa ettutumu after giving it fame, maaso awo njagala ndabike. then ahead of time I want to be manifested. Kwaya nali njagala giwaayo. I was willing to give up the Kubanga choir njagala nnyo kwaya eyimba obulungi. because I love a choir which sings very well. Mbabuulira amazima nakirowoozaamuko. Have you ever thought about it? Ne ŋŋamba kasita sinze kwaya. And I say, since I'm not the choir, Praise the Lord. kama yebaziwe. Kakati awo amagezi gange ne gabikkuka. Then my wisdom Ne opened ŋŋamba up. "Hey, I said, oh, bulijjo kwaya ne bwe Always- zitutawaanya always as we are disturbed by choirs, ogyeko eyawano." except this one. Mwaba wano mwesiimye People of this place, kwaya you're yammwe eri happy. bulungi. Your choir is well. Ate kirungi ab'ewaffe bandaba. And it is very good how people are seeing me. And Ffe eri watching. ewaffe tuli bubi ate bagenda kunkola ki? For us, Eri we are ewaffe badly tuli off. bubi. For us, we are badly off. Kwaya teggwamu ntalo. The choir, Ne bwe beera has babiri wrangles. bayombagana. Even though they are two, they get wrangles. Praise the Lord. Kama yebaziwe. Bwe nagaana ekyo nakyo ne ŋŋaana. I refused that one as Naga well. nti kino kyangu nnyo. And he said, this one is easy. Mpa ekifo Okay, give me a place. ntuule And I sit emabega w'ennanga. behind the piano. Tugenze ku level eddako. We have gone to another level. Amagezi gange ne gabikkuka. Then my Ne understanding ŋŋamba opened up. ab'ennanga ne bwe batalokoka. That is why even the pianists don't get Muggyeko owa wano ye yalokoka naye eri ewaffe. except the one of Ab'ennanga this place. tebalokoka. The pianists never get saved. Bwe balokoka tebakyuka. If they get saved, they don't get Bwe transformed. bakyuka tebasaba. If they get transformed, they don't pray. Bwe basaba tebawaayo. If they pray, they don't give. Kizibu okusanga omukubi w'ennanga atalina malala. It is very hard to find a pianist who is not proud. Haleluya. Amen. Lucifer n'asaba atuule emabega waaki. Lucifer requested to sit behind the piano. Emabega waaki Behind the piano. w'ennanga.
Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Munnange bwe yabiŋŋamba ebyo byonna When he told me all ne those ŋŋaana. I refused. Wandinkubiddeko nno ku ngalo. You should have clapped for me. Mwe mbabuulire nagwa mu ddiiru nga ngaggawalirawo. I was getting wealthy there and then. Bye mbabuulira bya mazima kubanga I'm telling you the yansomera buli muntu ali mu ggwanga muno gwe yagaggawaza. Because he told me Nangamba every gundi person omumanyi he met oyo was nze namuwa rich. ssente. Gundi omulaba nze namuwa Tell ssente. me, do you know this one? Do you know this one? I gave those people Nangamba money. toyagala kweyagala. And he said, don't you want to also be Tolaba wealthy? ng'obonyeebonye nnyo. Don't you see that you've suffered a Nga lot? byonna byayogera mazima ko mbonyeebonye. He was speaking the truth. Surely, I've suffered. Nangamba kati laba gundi tolaba bwe namuwa ssente laba bwe yeeyagala. Now he said, Kyenva don't you muddamu say ne I gave those mugamba. unto that one? Then I Naye responded, obugagga bwo nga buliko obuyinike. but as there is sorrow upon your wealth, Nansiramu naŋŋamba. he responded and said, Obadde oyagala mbawe byabwerere nze nfunira wa? could you want me to give things out for free? Where will I benefit from? Praise the Lord. Kama yebazibwe. Bwe nagaana bino byonna When I refused all those, n'anyiiga. he got annoyed. Gamba neighbor nti Lucifer anyiize. Tell your neighbor that Lucifer got annoyed.